kigudde waani. Abalimi ba vanilla mu disitulikiti y'e Bukomansimbi kaakano bali mu kusatira olababya basuza nga tebeebaseera kati abamu batandise n'okusula ebweru nga bakumisa obusaale wamu n'amajambiya. Olaba ekiriko bwe kibeera osanga ki era osanga bakongoddeko bwe wati. Ekirime kya vanilla kye kimu ku bisinga okuba ebyettunzi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi nga kati kiregula emitwalo 25 era kati abalimi mu kifo ky'okulima emmwanyi n'ebitooke bazze ku vanilla. Nkiraba bajjayo n'owaaba n'ekyawula mu katale ono abatawunya kawungu. Abalimi bagamba nti vanilla ono abadde akyabulako akaseera okukungulwa kyokka basanze okusomoozebwa olw'ababbi abamukungula ng'akyali muto ekibaviiriddeko n'okufiirwa omudidi gw'ensimbi. Batufiirizza ssente nnyingi nnyo naye nga tebafiiriza ffekka balimi ne gavumenti bagifiirira kuba omusolo gwefuna ku vanilla mungi ate n'akatale okutwaliza awamu Uganda bajja kuva mu katale k'ensi yonna mu kutunda vanilla ekigenda okuviirako ne gavumenti okufiirwa naffe abalimi tetubadde tufunye. Bano batudde bukubirire mu lukiiko oluyitiddwa ekisiita mu ggombolola y'e Butenga olwetabiddwamu n'abakuumaddembe nga basasana kulambula ebikolwa bya vanilla ebyakabbibwako. Abalimi basinzidde mu lukiiko luno ne balaga obulumi bwe bayitamu ensangi zino era nga bagamba nti waliwo n'abapoliisi abazze babba ku kiro za vanilla eziwererako ddala ne basaba poliisi okubawa obukuumi obw'enjawulo nga nabo kati basula bweru nga bakuumisa amajambiya na busaale. Ajja kwefunika ekiso munamusibira bwereere yateeberezebwa nga yeyabba. DPC atuyambye najja n'alambula emisiri gyaffe egikoseddwa. Kaakati twagala basibibwe ddala baleme okweyimirirwa buli kaseera sente neekola ffe tunaba kutunda severu atuwa abasirikale abalungi babakuwa abasirikale so situwa basirikale nga bwe twalabako emabegaawo bajja mu kitundu ne bazingako ekitundu ne bajja ne babba omwami omu. Aduumira poliisi y'e Bukomansimbi Justus Isabira ategeezezza nga bwe waliwo abavubuka abakwatiddwa nga bakukusa vanilla mu kirenda nga bano bakutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Twongeramu okuggumiza enkolagana yaffe n'abalimi ba vanilla. Agency response amangu omega swan twongera okutwala mu kooti abazibaki ababbi ba vanilla n'emmwanyi nazo ziraba zijja at least abasirikale okubanga bakolaki bakirawunamu. Ali Sembatya ne Mathias Seruwagi basambaza ebyokubba vanilla nga bagamba nti bo babadde bava wa mukwano gwabwe okumukyalirako mu kiro mu kibinge era nga badda waka mu budde bw'amatumbi buno. Kibinge sawa mega sasa badde kumemu nga gye mwabya lusame bagenzeyo saawa 2. Isabira yagumizza abalimi nti agenda kubawa obukuumi abasirikale babakuumenga mu kiro era n'abasaba okukolaganira wamu ne poliisi basobola okumalawo ababbi bano. okukolanga nabo nga buli bajja naye abantu abalumirirwa si kugenda kulonda bwa muntu oyo talimanyi na vanilla bamulima mbu jangu okole ne poliisi njaga oyinza okwesala n'abatubba bano banya n'enjaga adi muzimu si ogwolina okugaana okubeera mu buliri gwo nolowooza nti ojja kujja onyumirwa okubeera mu nnimiro ya munno kiro ogenda n'owuza nga bamusalira.